Ale tugenze mu ndobeso tulabe munnaffe ono yagamba ki. Nemanyi teriiko tetukole tunaalyawo. halo Hello. je balikoze bampita mukunja mu programu endobeso wano mu programu sisimuka ku macha ku Beat FM. Kakati Mungu. Kemba denjagala. Mpita goreti. Wanje? Mpita goreti. Naye twali tuwera mama tata wange Kiguli. Tata yani? Kiguli. Twali tuwera mama wange nga tananfaako, twali tuwera mama ne tata. Naye nga like tata engeri gyanjagala. Mama nga waali si engeri gyanjagala. Bikyuseemu simanyi lwaki. Kati bikyuseemu after ki? Si eri empisa gyali ampisa nga mama akyakola ki nga kyalimu wakyali mulamu. Mama yafa? Mama yafa. Kakati olwakuyisa atya? Ampisa bulungi ayogera nangira ebintu bwebityo ngera omuntu gw'omanyi. Ngoba waka njagala netuwaka yefudde mama akola ki? Nkugambye nti like atanjagala we waka ngoba we waka ngobaganya kati nebuuza nga mukumanya mama wange yafamuga ekyo oba munange gye siri mwana we nga nsindika nga okunsindikiriza ngamba ngende ewaffe ewakitange ewaffe. Mama ayinza okuba yafamu bulidde nti yes gwe toli mwana we. Kuba kumpisa gyampisamu mukusirisa mpisa si bulungi yangobaganye ewaka nsindikiriza waka tagaana kuntunulako buli kaseera abangobaganye. Kakati oddayo oko n'oyogerako naye? Yangoberawo ddala. Yagoberawo ddala ewaka tolinyawo? Yangamba tatayagala kuddamu kundabako. Kakati gwe oba oyogerako naye oyogererako naye wa? Mungu sirina access eyogera naye wabula jjata okuva yangoba waka siddanga mukuddayo siddanga mumuwuliza. Kintu kyeyangamba nti ngende nkole ki muviire nga ngobaganyawo ewaka. Ngawaaita ngende nkole ki muviire kati nze kyenjagala okusinga okumanya. Maama bwe yali mama wange nga tannafa yamugamba nti nti ono si ye taata wange omutuufu. Kyenjagala okumanya. Kale kakati gwe gwani? Goreti. Ate taata yani? Kiguli. Banga kiri omaze nga akugobyewo ewaka? Mbadde maze kati tegezaawo omwezi nga siriiwo. Ate maama amaze banga ki nga afudde? Maama agenda myezi ng'ena. Ng'ena? Kale. 46 obwewatu. Beerako tovaako ku ssimu. Nkuwulira ssebo. Nti beerako tovaako. Ssebo. Abali mu taxi. Haji owa Costa ogamba otya? Tumbula mukaawo, tumbula musalamu alaikum. Ogamba abantu tumbula n'atakwata. Naawe obaluka nnyo. Nakwatirayo. Halo. Kiguli? Halo? Kiguli? Wanyisebo? Jebale. Kale tata jebale. Kale. Nkakati Kiguli? Nkubidde wano mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Nga tugezaako kulwanirira ddembe waliwo omuwala omuwala gw'ozaala naye omubonyezabonyeza nnyo. Omuwala oyo tomuwa buyambi, omwana tomuweerayo school fees, omwana wamugoba ewaka. Omuwala? Omuwala ani oyo gogamba? Omuwala ani oyo gogamba? Omumanyi ate nze nkuzaalira abaana bo. Muwala ki? Munkubidde mu budde nti obutaliwo. Kati muwala ki gobadde ogamba? Maliriza ensonga.
Ani goreti kugamba. Aha. Omwana oyo wamugobe waka, omwana ate gwo muzaala kyokka waliwo abaana abalala ekintu ekyo oteekwa otunyonnyola kati tukubuuza tuwe statement kola statement yo kati tulabe. Kati omwana simugobanga waka. Ensonga eyaliwo ng'enkulu owulira ssebo. Mpulira. Omwana oyo yalimu ebyekitambo. Alimu ebyekitambo? Ebyokulya abantu ebyo. Ate ebyokulya abantu bitya? Kakati maama we kenyini amuzaala. Maama we yagaana okulya abantu. Yagaana okulya ki? Okulya abafu. Okulya abafu? Ekitambo ne kimwetugira. Okitegeera oba? Sikutegedde. Maama w'omwana oyo amuzaala. Ewaabwe eyo balimu ebyokulya abantu. Kakati omwana maama we n'agaana okulya abantu ekitambo ne kimwetugira. Kakati omwana oyo maama we bwe yafa omwana oyo nekyo kumugatta mu baana bange ayinza okubalyawo bo basiga ebyo ebyokulya abantu. Ani akugambye nti omwana oyo omuboola buboozi toyagala kumuwa buyambi? Kumuboola omukyala nabeeranga naye nze mbimanyi bye nkugamba bye bituufu. Kakati omugobye kati wamugobe waka. Nagaana okumugatta mu baana abalala nga ewaabwe mu famire ebyokulya abantu bibalimu ayinza okulya abaana bange abalala oba n'abireeta mu famire. Kati mukomyewo. Kati mukomyewo bw'anaalyayo omu tukakase nti ddala yalimu ekitambo. Anamala bali abamalawo. Nkugambye sooka omukomyewo muleete waka tulabe ng'aliddeyo omu tukakase nti ddala. Sisobola kikolerako ddala. Ogenda zuukuka ku makya. Nga bugere tekuli. Kaakano obugere. Hello. Wanje. Mwagale kuweereza muuku. Kale. Ono mukyala mubirwe Bulindi. Ye maama. Naye omusajja oyo alimba kati ekyokulya abantu kinakulako okubeera nti muwala we. Andi mwajja kumuliira abaana. Yandisoose n'ayiye engeri gy'ajja omwana oyo ekitambo ekimuliisa abantu. Alyoka alowooze tomukane bw'anaamugoba tekijja mumujjako era ajja genda ali abantu ewalala ebweru bagambe nti muwala wa gundi yalidde abantu. Kati alina kusooka kunoonya magezi gamuggyako omwana kitambo. Okay. Weebale nnyo mukyala mubiru e Bulindo. Kunja mwasuze mutya mwebali kukoleza Nakachwa n'Amooti mugyebali musula mutya. Nze musajja amwe bata yawe eruzira mugomba nsinzira ano ntinda nga mbawuliriza. Bannange omusajja temumunenya nnyo mwala asooke yeetambulire kaalabe kitambo wabata kiina batule ne taata we boogere essebo omwana okuteera mu baana ekitambo nakyo si kyangu. Sebata yawe eruzira mugomba ntinda wenduwa. Mukunja. Wanje. Webale kutuwe. Kale. Ono Saude Matuga musayi gwa Katongole. Nakachwa nkulamusiza omusajja oyo azaala ekibi akiwonderera wakitaafa ku mwana oyo walifuuka ensonga. Ali mu ntiisa. Kitambo akijjanjabe tujjeko yali akwana omukazi yali talaba. Omanyi gye bakijjanjabira? Ewammwe Bukunja. Nebenna. Kati ewaffe Bukunja bakugambye nti bajjanjabirayo bitambo. Bajjanjabirayo. Eri basererayo buserezi. Ate ekirala ewabeera omusezi. Omuganga teyeeganga. Ewabeera omusezi wabeerawo n'omulogo. Wewali abakiguza walina bakikuggyako. Bagambye nti ogambye otanakakya wali omusezi waliwo n'omuki? Ewabeera omusezi wabeerawo n'omulogo. Nakachwa bulijjo obadde olyawo ndowoleza ebyo. Webalituweereza muku naye ate era oyo omwana asigala mwana we nawaana akola atya ne bwana akola atya ayite omwana amuzze waka bamusalira amagezi kubanga musaayi gwe. Zama Katrina Emakindye. Webale nnyo mami Katrina Emakindye. Maaka mwebale kuweereza ono omukunja Nakachwa n'Amooti omubalanguzi ono abeera kakoza mati empambire mwana muwala nga walaba n'ekizibu maama ekyamutta gaana kulyamva nawe sikuwagidde genda kulyamva ezo kakoza mati empambire ate nazo bwe zinamutuga oziyita Nakachwa. Mama kyekyamutta bwebanga kyekyamutta omwana alye. Mukunja webale kuweereza Amooti ne Nakachwa mbalamusizza oyo omusajja naye ajjibwa obusibu omwana bw'abanga buwe ng'ayina ekitambo kitegeeza n'abaana be bakiina naye yennyini akiina atuggyeko okwemamaaza naye yennyini ekitambo akiina omwana amuleke amuzze ewaka amusalire busalizi ggezi sigadde ndi maama Joan Joseline Wanemulago. Mwebale kuweereza ne Nakachwa kakati
oyo omusajja talina kwegaana mwana kati omwana amusindikirani ng'ayina ekitambo kati maama we yafa kati omwana amwegaana omwana akola atya omusajja naye yeebereremu oyo omwana we era ayina okumala omujjako ekitambo asooka omwana atereere nsigadde nze Nandawula Juliet abandi gwe bamanyi nga maama Charles ew'omugenzi Charles Matobe Bukandula maama Charles naye nze Nakachwa omukazi munenyamu ekintu eki ekiriwa okulya buli enva anti gwe kakati okina mu buzibu anti kakati kati lwaki Nakachwa kati kyamutuga ezo zibanva kati yafa ezo zibanva kakati okufa n'okulyako obuli akagalo oba okutu kubaluka bubalusi era bw'oba oli okutu owulira ng'ali emberenge naye wali oliddekoleka omuli atubuulira okola otya taata tewali njawulo na pooko